banga dene egenda neba bize nga nange tuliki ngala oli bize ate omanyi ibula mutukuzizza mikutu bwe kiri kati mu luvannyuma mutukuza mikutu ate naffe ne tukola ejaki nammwe ne musajja kuka wadde ng'ejjaffe tegiri nti ku peesi omanyi wadde oyinza osanga abayimbi nga balina studio tebalina studio era abasinga balina studio naye ate osanga ng'engoma tazikubirawa agenda wa Nesimu agenda wa Bawa wabawo alidinze mu bya studio agenda wa Atini naye nga toyinza okwesanga nga buli muyimbi ddala abasobola ewaka alinayo miniki studio kati naffe tuyina nze nina YouTube channel yange okitegera bagiyita batya bagiyita jjajja Yukiri One Official nti nayina ne bagitwala kati namanyi ne ganzigwamu kati we mwatuzaamu essuubi ly'okututeeka ku mikutu twaddamu ne tufuna ki essuubi kati ate ne tulaba nga nankambeyo neyaki neyange but ebyo byonna bizze olwammwe tutimba ku miki ku mitimbaga ndi very grateful for digest mugoba nsonga newebaaduddewo okuba egibeerako buli wenjibeerako so love kubafans baki nenga netunagenda wala ensonga ziringa 2-3 zenya tutandikireko muzeeyi waali atya mutabulike ali atya agenza awo na bukadde nakwekaniikirira ati alina abakazi aba babiri tyava emizana n'agenda mu kyalo makyabulike obaza abakazi ababiri sibasobola obagazaaki era ogera ola simanyi omugobo gunnuma simanyi ebibi noyo byonna bivudde mu kwegatta wummula afa kinensi yes naye era nga bomanyi tutuukiriza obuvunanyizibwa gendako musikaani just like normal life naye ng'ekyewuunyisa ate mugoberezi wange nnyo ne mukazi we era agamba nze wemba ndi awo nga sinnakulaba mba sinnatereera yeewuunya agamba Mukama Katonda akola ebintu nze avaamu ggwe nemugaye nasigala nga yeewuunya bwewuunya tuli ku extra digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasage manya tuli ne ISMA OLAXESS ichuli gwe tulina olunaku olwaleero mutunulizi wa nsonga za byabufuzi ne ati okutwaliza awamu twasembayo okwogera naawe nga oli mugonvugonvu watereera natereera ne bazanyo Abik Clinic ewandegeya bebankwasa eddwaliro ly'abasiraamu babeerawo nnyo ku bulamu bwange all the time. That is very good. Nali mpita ayita ku mikutu ejjenjawulo nendaba ka video nga oli mukambwe ennyo eri ba YouTuber ng'oli mukambwe nnyo ndwawo okulaba ng'okambuwadde omanyi Ibula abantu balina otegeera bw'oba olaba kati Ibulako olaba tolifuna mu YouTube abantu abagenda okufuna mu YouTube be bagenda okukola ki okujja ye generation yeddako buli alabidde ku Ibula agenda funa watagenda sanga Ibula bizibu byakoze eki byasanze along the way byasanze bebe kulu bwatu kyekimukayanya ku music Museveni kyekimulemeza ku ntebe kubanga ye yatandika abadde vision ndalowooza n'abalagi bajja okukola ki bajja okuba nayo tubajja nayo abantu bali bajja laba YouTube nga Ibula wokola ki mukyusizza obulamu bw'abantu waliwo agiriko obeza okukola ki essente okitegeera so kati oluvannyuma lwa byonna bino ogenda n'okola nze nkola ku YouTube nyingi ez'enjawulo sikolako ku ssente saagala ssente one love kubanga nange kinkonectinga n'abantu siina baana kati demmo wenjogera n'abantu ye therape y'obutagwa ddalu senga twagwa eddalu okitegeera tulina ebizibu bingi bye tukola ki yetuyitamu I have a lot of pain zestalaga baki bantu so senga okwogera tekuliiwo wali badde kati okaddiye na nnyo okimanyi nti wali oyo ku muntu w'obusungu bw'ettumbiizi nti aba muntu atayogera abula okwabika kati oluusi ekituyamba okwabika kukola ki kwogera naye njagala twogere nga wenjogera ku digest ate sisuubira digest kunyiiga nti njogedde ne kakalaamu Uganda byogere Africa sisuubira Ibula kakalamu kunyiiga tijogedde ne Sara Yenza Adija Kigozi Final Channel nze abantu bonna bamanyi approach me in a good mood
I will give you the what tukole kubanga nange bigambo sibipangisa Allah yabikuwa ye ate sinze muna Uganda asinga yo nabala basobola okukola ki nange mmanya ntompadde omukisa nange ate buli muntu asituleki munne naye nosanga ate ono nayogerera ono ate lwaki okolera ono ate nze nkulabe ono okitegeera nintuuka ne bagamba kati nange nina YouTube ng'omuntu wembeera nti tukola mu mwezi omulundi gumu siina kindikodingisa programu yo tukola omulundi guki mulundi gumu mwezi lwaki ate ndeeta abakola ki digest eze wano tukoze omulundi gumu mu mwezi balina just banina mu schedule ku nsonga eno tunoonye kwani ku ISMA atotole just digest webanga tugenda kukola week in week out timu yange nejja negamba nti kati omanyi tusharinge content twala naffe tumutwale ffe tulina basubscribe 10 digest yali mu 15 n'omusobyo ddala ffe nkusuubira okubeera ng'oli ki oli you have heart of hearts okkirize tukole ki tukole ekyo okitegeera nate wekibanga nakyo tekikkiriziganye kati nze ndi kind naye nina ne tiimu uploadinga kati nze newemba ndi free nawe yibula naye tiimu etuuka neŋŋamba nti vidiyo eno ogiraba bweti bwekoze eki bwekoze naye kati bwoba ogigaba bugabi tetukola tewali business kubanga bali nabo balina abaana balina famire balina abakyala ate gwe mulimu kati nze ISMA nyinza ofuna mu kusiiga nengende wahamu netwogera nakola connection ezange nki ng'omuntu naye ate back to asala video aja uploadinga agikola ki senafo ng'omu kintu kyonna netwagalawo tukole ki tulistructuringe 50-50 bwemba yibula musango omulundi gumu mu mwezi tekiwali kindikodingisa programu ya digest nga yibula ayina emitwalo 10 n'emeka 15 egy'abantu era bagenda laba giri you get it naye wekiba nti digest entadde mu lock ya buli week kitegeeza bwetuba tetugabana ssente tugabane ki content wali kiriya nnyo yes ate kyantwalira obudde kuba tiimu yansaba dda naye nze ISMA ndi iza okusinziira ku nkolagana gye nkolagana n'omuki n'abantu kati wensanga Jenkins ekitiibwa kyempa Sendi Vibe Life senga Sendi ampita tukole ekintu ne tiimu sigirowooza ki sigirowoozaako so nemba mbita olw'ebigambo bitambula nze ndi bloga nze siva waka naye buli kintu kikola ki kikusangawo bannayuganda ebyo babyagala nnyo so don't go around there talking okitegeera about people kati ffe tuli bawamu bibula waliwo ebintu byenkola byomanyi nga bubanyewe bya ISMA sikusuubira nti ate ibula oyitire eri nti obeeko gw'obigamba kati ate gwe obenga hosties eti oli abiŋŋambe nga bomu ekyo ekintu kyekyantama ku diikuula omu YouTuber adde eri n'atandika okubeera ng'alaga abantu nti abantu be bagamba naye nga y'abagamba anti n'abantu ba YouTuber mukimanye kiriwo ekiti abantu babayizeeko ekintu eki kimu bayiga nti yibula senga tukola programu nga yesesa bwesesa abantu bamanya nanyini information eyo fe batandise otwekizadoletinga you're not counter-attacking you are not reasoning era abantu bagamba mbuuza ebibuuzo ebiri ki nkuwa argument yange abantu bagikole ki mbagigulo bagane sagala sarcastic ombuuza tombuuza naye ng'olinga driving anti nkuba omuntu kati awo level ne tuvaawo era ne tukyusaamu tukwadde tukola ebintu bingi naye otunaleyo ne live zaffe twazikyusaamu twagamba abantu tubawe ebintu ng'oli decent bw'oba decent kikuleetera n'okukuleetera okwewola ebigambo ebimu kyova olabanga ne numbers ku morning breeze zigenze zikola ki tweyongedde believability ate ninga abantu gwe bakayiga e Uganda omugaso gwange kale still mba nebaza nnyo digest mugoba nsonga regardless siina kintu kyenjagalako nti Ibula asooka mpe ssente njagala just Ibula ŋŋambe nti ku ssaawa 5 ndi awo tujja kukola tuleme kukola 7 nze azironga nze ekintu kiri mu time hanze ISMA ne budgetinga ate mmanyi n'ebintu ebiri God given
nti njogera bwogezi sikeera nti business njigule abantu okitegeera nfunye mukisa abantu kumpuliriza. Thank you. On that very note, njagala kwebaza ndi fani wonkulaba ku macha. Amina. Ngoberera nza abantu bangi ku mukutu okwo. Ngoberera abawandiika obuwandiisi nga teboogera. Nga omwami Henry Ndugwaka Kensa. Era nakola ba best bloggers. Yeah. Obuntu bwange mbukola. Nze isima sikyali bias. Era nembalaga ati Kakensa wadde twogera atuli waggulu. Waliwo kyali wange wakabi bamuyita Nsubuga. Yes. Fahad Amil Nsubuga. Akola yeta kitegeera ngamba isima oli cheap oyogera everyday ateze bwadi expensive. Kuba ye Fahad ayogera obulungi omu. Fahad ali Canada. Salute. Waliwo abantu bojja n'owale kati nze Penge. Newe mbajogedde ntya. Raymond Sigala mu wabu wiki kitiibwa kuba simanyi oba namala emyaka 13 nga nze nsinga ye gyakoze eki abaddewo atakyaliwo nnyo kitegeera. Salute Penge. Nze mpa abantu ekitiibwa alitakagwa muwe ekitiibwa nzizaamu babloga bange amaki kuba mbalaga omugaati munene ffenna twakazuukuka buki nabadde wano neewuunyiza nga bankubira ku makya nga bangamba nti batikitoka balina press conference bagenda bana award nenze gwe bayise ng'omugenyi omukulu. That is great. Bagamba kati ba TikTok ntuukayo nembalaba era gave them courage ne bagamba nti omanyi fe tukoze ensobi ki nyingi because ekintu kyali kipya nga woolaba ba comedian tugenda ne tubanenya lwaki bakuna mu baba wemula okusesa abantu kizibu mulimu munene ogotegeera n'olinya stage otandikosesa abantu tebakitegeera so oluusi ova in your work okoledde extra ki sometimes n'okoleramu mistake naye bo tubagamba ng'abazze ate temudda mu zeziki zezimu. I was talking to Sefco Tomdi n'abalala todda mu ze tukoze eki kati gwe weeterereza they should learn from our mistakes. Era nga ba YouTuber abajja mwetereze buki ebyokukompitinga n'okugoba mu biveeko tolina wogoba benzi ng'oli mu vitiizi bali wala ensobi eba y'amaanyi toyinza kweteeka ku yikyuli kwogera njogera everyday. Government weapon. I know. So njagala of course bono bubaka njagala buwa aba YouTuber bonna mu ggwanga Uganda. Tukyuse omuzannyo tukyuse business bw'okyaza ISMA mubuuze ebigasa ensi naye this business of discussing fellow YouTubers n'okuddamu ebintu ebyayita ISMA tubuulire ku butazaalaabo nabwogerako ddagenda olabe YouTube ezayita byaggwa ate kikyaggwa naye buli muntu n'abeera olutandika mbulirako kino ekintu kyekiki tekinnakyukamu osanga YouTuber ng'olaba alina omutwe munene olaba ategeera ne batandika discussinga Ibula obutagula mmotoka nga mama Fina yamuwa essente nti abeera ku booda. Ibula abantu abamu okusoma olusi kutuyamba nnyo naye olusi kutuzza emabega naddala w'osoma economics era wotunulira Abu Mayanja Nkanji yali minister of economics naye nga Mayanja Nkanji agula obutungulu n'abussa mu kooti n'obunzaali nga minister. I'm telling you. I know. Because economics aina wakutusa kati kubuulira. Waliwo akantu kena badenda ba ku YouTube. Olomvuka gwe negomba. Wotero costinga. Chris Rule. Ku business. Njagala nyo Chris Rule. Is very bright. Yes. Kati aina contention point of contention je bagenzi yabaddeko. Ne bamubeera bubi. Waliwo era waliwo ekiwala kitunda ttaka kibuloka kya ttaka ekiwala kiwangalire yo nansana kyamubaddeko nga kimudiscussinga kati embozi nga weeri nsobola ogitegeera between two what people nti objective leba nabagula ettaka bagula nti nsavingemu ki sente zange wabula ono Lule ekintu kyayagala obbagamba kyetaaga abantu Lulaba alina olugendo lunene nze nsobola otegeera Lule kyayagala okwamba baki bali kyayagala waliwo omugagga omu yagamba abaavu nti essente si bwe buli kimu era abaavu ne bakikkiriza ne badda ku mirimu gyabwe naye yali ayagala kwewonya butamulumba butamukolako bulabe
Extra digest mugoba nsonga. Tulina president wa blogger mu ggwanga Uganda ne mitala wa mayanja omwami ISMA OLAXESS jajja Ichuli. Yes. Nayenga chengeza oli gondi kyagezako gamba. Chris Lule. Lule kye kituufu. Kiringa abagagga ba Uganda Africa. Afiira ku guzimbe. Neyewola billion ne billion. Ate gutobira ebizimbe byaffe wano mu kibuga. Ati neno omubuuza ddala sente zino zidda. I know. Abagagga b'ensi endala bali mu ku apu gwolemedde gazimbe gawambuka waggulu ewatali najjaga temuli lift titoloweza kubalema temuli emergency weba toloweza kubaliko bulemu banayitawa abantu aba Africa tebategeera nti every individual in the world is a candidate of disability. Kinyonyole buli muntu obeera candidate yani mu Luganda kugamba like tugambe nti obeera ku mwanjo nnyo okufuuka omulema anytime ofuuka omuki naawe nannyini kizimbe osofunirako obulemu ati akisi bakutomera ekiro okugulu ne bakutema nga naawe nannyini kizimbe ate weetaaga kagaali okikola ki okwambuka mu kizimbe ekyo. Yes, naye Katonda yatukolera obulamu nti nga wotalowooza kufa era wobe omulamu bwotalowooza ku bulema mpaka nga bukoze eki butuuseewo. naye mwenna mbajjukiza nti ffenna as we live tuba bakandidati baki bakufuna bulemu. kati Chris kyagezawo okunnyonnyola kyekyo ekiringa okugamba omugagga wa Uganda nti okuzimba ekizimbe tandikamu app. Nina omwami eyankubidde essimu kamwogere is a good friend of mine. Simu inaako buzibu tanako bamuyita Fred Lugonvu vubuka mutwayogera ebigambo ebyamakulu. Mwagala nnyo Lugonvu nga bw'okinnyonnyote naye ate twamitiize nga bw'okinnyonnyote Lugonvu yankubidde simu n'akinnyonnyola nga bw'okinnyonnyola nti Chris alina point naye ogigamba baani tosobola eyinza n'omuleetera obuzibu nti togula ttaka tozimba mizigo. So Lugonvu was very clear. Kati Chris alina kwogerera mu very upgraded mindful people. Okitegeera bulungi nnyo nti boardroom etudde mweni safe. Ate nekyala kyetulina okumanya ISMA buli lwayogera ekintu kino nga mulimu babulooka b'ettaka bulooka aba alowooza osa omulimu kiringa woyogera ku bivulu nga mulimu abategesi abakwasa omutwe ojalaba feesi nga tezijja mu kamera era omuntu awulugumenga eyasoose okuvaayo yabadde bulooka omukyalo w'ennansana otegeera yasoose okuvaayo n'akola ka TikTok oyo bulooka omukyala otegeera naye nga nti kyegamba nti Chris in long term kyabagamba kyekiki kyekituufu nti tolina kukola nga tagetiyo nyumba misi yakakyogera enyumba is liability jibula enyumba yo ekuleetera sente wadde zero wadde zero ate etwala butwazi nenga bayiza okugamba amazzi amasannyalaze ew'omugagga ibula omanyiimu ti ffe twakulanga tuba tuyita wano okugenda eggayaza tuyita wali ewa Chief Adams. Yes, ono emotoka z'empaka agamba kaga chipa ki gali ku eka mmeka 3 nekyo balina bwe bakiyita mu economics Chris ajja kinyambako ajja kinoonyereza ignorance y'ekyo ku pepe kye tukola omuntu n'azimba ennyumba nga nnene ng'alina abaana bameka 2 bokka ate nga bagenda kukula bafumbirwe nga bombi bawala baba baweze 18 ne bafuna abagagga n'asigala mu kifo ekinene yekka nga babbi ne bajja ne babeeramu wiiki tamanya nti mwebali kati ati azungu bona ennyumba azimba depending ku ki family yekyo ekyekola ki kyeri bw'aba azadde abaana bawala azimba ennyumba ya bisenge 4 waggulu ne wansi bawala wansi okitegeera we bafumbirwa we bati ng'asiringa ofu ngeno wansi apangisaayo ng'alemba balondere naye mu Afirika azimba ennyumba neeyiteeri ng'ayina omwana yagizimba ate olumala n'abaweereza mu Amerika n'abagamba muddadde ennyumba ng'ewuubadde. Ntumirako Keith Kanaabi kyetwogerako kimanyi
muina amakaga gachi abantu basanga bagambe waffe sebo tomanyire waffe tuli amakaga ffe manene because ffe tujajinga obugagga kunyumba akodi kunyumba enyumba si kya bugagga okikubye enyumba si kyo kya bugagga amisa ine nyumba ya $1,000,000 eza $. Azirina azirina oba ziri mu nyumba ziri mu nyumba bwaba zinonya kufa kuvayo sawe sebo omuntu avana $1,600,000 n'emitwalo 5 eza $. Amisa wasigalawo amujjawo kubanga ye businessman aba ategedde sente zange zikoze eki zivuddeyo kazikole ebirala kazikole ebirala ng'azimba ewalala omwavu gwe olwana ozimba kubanga kyekyokka ky'oli mu kulwanira olumala ku 5 ana ku 6 ng'oteredde senga ennyumba kya bugagga lwaki abantu abali mu kyalo ffe tubaliisa mu kyalo waliyo apartments eriyo omuntu mukyalo apangisa buli omu alina eki ennyumba naye lwaki ate ffe ab'omu kibuga abapangisa ffe tuliisa mu kyalo banywanyi baffe aba Dushimezi UK Store ku Arena Mall w'Ensambya balese eby'abaami nga mulimu amasuuti mulimu casual wears office wears basange ku Arena Mall Ensambya bayise Dushimezi UK Store bekwate buli kimu kitambule bulungi ate nga bo banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy Fish Round Dayra batendeka ba baristas ku mitendere egy'enjawulo naye nga ate Kampala wano ku ssomero lyaffe twaguddewo ne business endala oba enteekateeka endala tukola ku mikolo egy'enjawulo nga tufumba kachai tukola juice nga kwotadde ne decoration babayise ba Roast Coffee Academy enajja nankumbi wano eyo service twagitandise dde ey'okutimba ey'okuprovidinga juice okufumba kachai n'okukola ebintu ebirala ebyakabi ku mikolo ate nga bo banywanyi baffe aba Mathi Agent Services bano bagenda kuyambako okuzimbira bagenda kuyambako okuguza ettaka bagenda kuyambako n'okuddukanya businesses zo babayise ba Mathi Agent Services basangibwa ku Awab Mall opposite Masengere mu kibuga Kampala wano ISMA yo nga tuvuddeyo omanyawo nsooka nenkwebalizaawo digest wetandika obulango musooka limulindamu eddakiika nga 8 gwe musaayi nendowooza waliwo ne bwogaana nze waliwo bweŋŋaana ne mbusindikira bagundi babukenya media ne balaawo oba olanga wansi wa miliyoni bane bukenya ali atya president muleke gyali makindi mwagala nnyo ambuzeeko naye nga mwagala nnyo kati ninoteekawo pedigree ne digest ninoteekawo pedigree negaana obulanga obumu well kati basically ffe enkola yaffe katubabwaweereze enkola yaffe ey'obulanga ebeera nti tetugoba nti ssente but waliwo products zetutalanga nga tetulanga ne bw'oba ng'ozze na ssente mmeka Idris Lukwago yalina obulanga obwatera okukusa naye Daniel Omugo yamkuba kata amwasa omutwe totawaana Keith Kanabi yaleetako owahabu okuva ekatwawo twali tumumugobeza si twali twamumugobya abanga taata wa Wininwaji yagenda ku Swangies Avenue ng'afunye atunda obunzaali ng'amuwa $2,000,000 mwezi emyaka egi 5 n'agala omwana wabere brand ambassador naganze kanakalango siyinza kavaako yafunawo boda n'atuuka ku Swangies Avenue n'abagamba ndese akalangu super sadida olw'omugagga ayagala omwana wange ku bunzaali $2,500,000 emyaka 5 bamugaa ssebo ddayo mu paaka oyite emmotoka yanyiiga naye nga ate ekyo kiba kirungi taata ayagaliza omwana ayagala ne bamulaga ti bambi webalereeta bizinesi naye si ye bizinesi muwalawo gyakolaki gyagwanidde era ye yagenda si musanyufu n'asaba ne ku bwa manager tekisoboka ati nga onyiize kiringa nga bakumye viza ebigambo byoyogerera embasaawo mu kkubo bimanyi oyinza olowooza ekuwulira abantu boogera ki nga babamye viza asooka n'atunula eno n'alabanga waluwamuyita n'akuba kutu nga waliwo ngawulira ng'ensiri n'otunula bipapula n'oyita ku passport n'osooka okebera ebirala naye nga omuntu ayagala kugakebera mu passport oba bakuwadde viza njagala kwebaza programu eya kiva e Bulaaya gye mukola ne Kakalaamu njagala nakwebaza kwempawalinga Kakalaamu is a young man ali straight ali legit Kakalaamu talina makoona off camera and on camera
nzije Uganda waliwe twajire bugumu biki bankwata naye nalaba abantu nga bazze bangi simanyi ani ebyama content byonna wa kamera yagala ki nga siraba kakalamu okumanya ebintu byawunyisa ISMA kakusala ekirimi obeera oli mu kkomera manju eno ku kooti niyiringira YouTube ayagalawo waakaawo awo ne aba YouTuber baali baagala waaka naye nze bansomera kati kankugambe ngenda okulaba nga omuvubuka omutono andetedde amazzi amanene ne sapatu zaali sapatu slim penciled man kakalaamu nangamba egyogenda munda bino yigizo byetaaga mubutuufu natuukayo nga biri bye neetaaga nga sandizibadde na sapatu yakusoma kati awo yasoma empiki wetwava ate kakalaamu musajja muwulize nnyo mukwasi wa budde abantu obagamba ne woba tokutte budde communicate kwa tebatuyigiriza communicate in advance ndireeti ndi mujjamu munnange nzija naye muntu nakulekaawo natwala obudde for granted ate kakalaamu takugaana kola na balala kakalaamu tangina muntu gwangana era nakyo nkimwebaliza ekyo ate kakalaamu era mugamba kakalaamu tukoze kibi ate kinnewunyisa yibula ku bintu bino nsooka beebuuzaako nzenze nnyini muganda wange nkoze ntya okitegeera ninange mbadde abantu bansaba kuba bafanizi baba bankola ki bakudimandinga era olaba wetwatandika Facebook nga nkolera wa penge ng'omuyitira nze nga n'abantu abalaba penge seimagininga nti ate nyinza otandika ne bakola ki ne bajja ewange naye ngenda abantu ebbali baŋŋamba lekeraawo wa penge ne bannayuganda kyambeerera kizibu okuva ku penge nga womumanyi nga kyensinga olowoozaamu engeri gyalwanamu nga ndaba amanyi buli kimu tazikiza era penge njagala nnyo kuba penge yali asobola okunkuba nanzijawo nakusangulawo obusobozi abulina naye yandeka ne tutaggulukana natandika n'okumpa amagezi era penge yaliwo ku sente zange zenasooka okukola ku YouTube manya ku Facebook era twagenda babiri ne mugulirako n'engoye nga naŋŋamba kiwedde zeggudde so nze neebuuza ne ku bantu yes kubanga nkimanya omugaati muki munene ibula sikubangayo video ya miliyoni 2 njagala kati zino endala zonna ndabanga nga wolaba nti Kenza ali ku Grammy nti kati kamiliyoni newomubuulira ebikimba omugambye biki oba bebe tayinza birowoozaako nga waliwo yatuuseeko ku Grammy yes awo kyeki so mbeebaza okukola kiva e Bulaaya bangi baduplicate nze kiva e Bulaaya olw'omutima omubi abantu banfeereza ne bagamba olwa fitina bayinza kiva e Bulaaya edimezaya nankuba edimezaya yiya kiva ekala lwaki tokola kiva ekalangaalo so but at the end of the day fenna tulina okukola yes tulina jasiba creative kubanga yibula ebintu bingi nze nkola huyizihu nendetinga ba YouTuber bonna nabakola nengenda kuba namawulire nenkola loyalty okitegeera abantu bagamba kero okola akantu akaki kati nabadde njogera ne Governor S nimuga Governor nangamba nazeemu blog nimuga chali wange yegowandi nze sishayinga we ku kintu kyakola ki kyanyambibwa Governor S ye yangamba chocolate boya nti jango oyogere naye nga kiva ku ki tufumba lutalo lukuba penge kati nduyisiza mu Governor naye nga gomulumba kakonge kakukubo kakonge kakukubo Governor zenga Syria nga wadde mutono tatya kati nentandika teeka ebigambo mwani mu Governor nga bye neyalikye nange penge byana kati Governor kuba nentandika omuyigiriza omuwera ddala ebintu ebyamaanyi Governor abantu batandika omwagala nga Governor abana abantu ebi bina ng'agambwako Governor awo oba oyambuse sikwambuka ebi n'emyaka muga Governor nga teri Governor nga bookingibwa ku zisho ali bangambye ali UK kale utawali wa king yeah that is so, good nze tuwa nnyo respect kati Governor yangamba tandika okukola ki ebigambo by'ongamba jangu byeyogerere ate ekyala ISMA abantu Governor nasigala nangamba ISMA bino ebigambo abantu bagenda byagala kati mala kugezesaamu wa Governor penge naga
fa kyennugu kamujje ku gavana yayongera anafuwe kanatenga nange netaga nnyo peegi yani yapenge kati era gavana netusala awo yayita yakomya obukomi chocolate bwaya mbaka naye nga abantu balina omanya ekintu kiri kimu fitina of course nnungi erina wekolera naye it expires so quickly. Ibula kankubulireko amazima fe tubadde Europe awo netuteekamu competition one another netuteekamu obuteyagaliza mpalana naye Ibula kankubulire olunaku lw'okaminga to terms ne yourself mu mutima sebadde musajja mutini nnyo abantu bangamba ntaddeko kabiri kintu kusinkinga mu mutima n'omanya nti ekitali kyange tekiriba ki kyange Keith Kanabi yes siyinza bayibulake nze Ibula nkulaba mu America nebaza Allah twakola kife naye nga siyinza nyiiga you get it bangamba waliwo omusajja yakutuuza naga nti naye tukoze tutya ennyonyi nzikoze ntya ng'ayinamu ennyonyi emu yokka South Africa mututabukidde n'ennyonyi okwalibadde ng'okuzzaako yazaako Dubai nange kati ngendako Dubai bantimbako bangambye waliwo abayadde akukubya ekikono ku Dubai ate nga mukwano gwo yes naye amaanyi ne gayiteyo mwe nga sibiriiko naye ng'akulanga ki anti kati seewuunya because olaba Ibula kankubulira amazima olaba nze byembamu ne kaye completely one love siina kintu kyonna ku kaye era bwe tuba tulina omulimu gw'okukola tukola I love it when we disagree nekaya kaye genda eri wantama naye we keep up kubanga ensi twagadde ffenna same time lulinga biri personal nga ne kaye abifuula ki naye agenza otegeera kaye gye bamuyita agenda otuukayo nga nange ng'akusangayo nze waliwo gye bampita ngenda otuukayo nga kaye yatudde dda ne nga naye bannange omwana ono si walwedi ogenda oti nga mutani w'omulaalo yewuyo ate yeewozaako mangu taata wange naye kati omanyi naye tugende so abantu bonna mbayita abakayanja bonna fe tumalina okwekolamu videos nga zitukolera buki tuli ku one love kubanga nze nkubuulira wano wentuuse Ibula ebintu byennwanirira mu mutima gwange sente kitono nina obulumi obunnuma bulala nnyo nga bwanjawulo ne kuki ne ku sente Mukama Katonda natutekako amafuta ag'enjawulo nti tulina abantu nze kati mbeera ndikubyanga Amisi nankubira Yasini nankubira ngamba muganda ngombuzeeko ne mugamba gyendi naye nkyatawuka nangamba naye ag'amafuta ogalabye emmotoka tesika okitegeera tulina blessings za njawulo ze wentunulamu Ibula gye mbadde mbadde wansi nnyo siina nangeri gye ntwalamu kwepanga ku muntu ze Ibula okuva wano mpaka wengenda jendaga boda zingoberera nentuka ninga abande simanyi nze kamiliyoni simanyi ninga Bobby Wine yichuli buli wenkola ki buli wodda last Sunday Ibula nabadde wa Pastor Bugembe nalaba gundi nalaba video eyo wajiraba yes wala seka anenya bagezo otandika obo weddi wokomoba ku internet ana isima okitegeera naye abasiraamu bange abo balaba tokubanga sibakuba nekyegayi bamanyi kyendiko kubanza kati ne bansanga mu ssabo nkuganoonya mwana onziramu ki bw'aba yalina akatiba akakuwe anoonya omwana assa omukono zineosanga n'omusazi neewozaako nti bagambye wano wenyini we wagenda ova amaanyi so but anyway at the end of the day Isima nze ndiwa one love njagala kwebaza nti nze Isima nga wakava ebulaya nasinkana naawe wakasha mall nafande wangu oli afande Kasigire ali katoyi afande Michael oyo yazeruwero ne kati commissioner afande Michael oyo nali ngenda nakasongola eyo twali tugenda nakasongola nali ngenda nakasongola nga waliwo ettaka eyo lyebanzigiridde ne tukkirira mu nakasongola eyo wansi naye nenfunamu okuteteeganyizibwa n'abasirikale afande Michael n'ayingirawo mu action nga y'amaanyi nnyo so nenzijjukira afande Michael oyo twasinkana naawe anjagala nnyo basatu wakashamola ne Rashid oyo era mbamugamba ne Rashid kyali wangagenda kukola birthday yage wano kulataleza nga 25 kashakola n'abanira team
bangitadde mu birthday Brian tontungire ekiteeteeyi omanyi bwe bagenda okunyambaza nze n'ekintu kyenfuuka kyesitategeera so afande Mike oyo mwagala nnyo tali wange era abanzijukiza buli ssaawa yabadde oyima nga mpita kati ali Luweero soon or later IGP tetuwanika emikono abantu batunula ojja kgenda olaba ndi mu mpenkoni 220 mwegi afande nze nkugane nafuna obuzibu mu Nakasongola nga bw'omanyi security ye Nakasongola gano majje wano bakolerayo wali sensitive naye endakiika zaalinga ameka dakiika nga 5 minutes nakuba essimu yali egi afande Michael ate ekyayamba sinze nali mu nsobi oshegeera era embeera eyo yonna n'agigonjoola ne bagamba nti omusajja ono si yabadde mu nsobi wabula owa security yabadde amukolako akavuyo oshegeera because if olumu tetukozesa be tumanyi nti kulwana ntalo zaffe oshegeera safane Michael n'akutumira akwagala nnyo yangambye tugendeko Luweero bazanya chess bagezi nnyo agamba promoting etinente oyo kyali wange era mugamba Museveni olaba nga Museveni anakuwa ekifo ekinene asooka kukutaza bigwanga kubanga alina otegeera oba oyina wide view ku Uganda n'obugumiikiriza weebuli era Wood Hussein omumanyi mujjukira kati ali Lwengo akomawo ojja kuba oliawo ng'omu minisita wa finance akubaito agenda bwati anti Museveni naye bwakoma mu paati twaba mukambwe asooka kukola ati genda okoleko fotipoto era wookolera Museveni nga tova mu kifo tolifuna bukulu kitegeeza yes Museveni kasita olaba nti bamusindise Bukedia bamugjeyo Arua afande wange Gamalo wa traffic abadde fotipoto kuba twamala osoma nga siraba ku Gamalo bamuzeeno ne bamuzeeri ne kati ya Gamalo ye regional traffic officer atula wali opposite governor region yes so mumbeera lwaki tuleeta ebintu ebyo ndize nasinkana ISMA ne tukola interview yasookera ddala it went viral saagambako ISMA ntoddamu kukola na muntu yenna ISMA yakola n'abantu ab'enjawulo naye kyewuunyisa nti omuntu ate asanze ISMA along the way ng'amaze okukkatira asimbye emirandira ate agamba ISMA tokola na Ibula nze nina abantu be ISMA betuzze tukola nabo bino kambyogere ku kamera kuno nina abantu betuzze tukola nabo ng'okola naye ne bukeera ku makya noddamu mukubira essimu nga takyakwata ssimu case in point nze ni musajja musiraamu setaga kulimba alla ndaba anko kato tetukyakola yes tetukyakola naye nga Katolu Bwama anjagala nnyo nze Katolu Bwama yandaba nsoma school tandabye juzi nambeereramu nanjagala twabeeranga nnyo ku gundi awo ku theatre ye n'omugagga bamuyita Arafat Luwaga mugagga wange wa mu kikuuba eyo naye anko katonzi olwaleero nsobola okunoonya anko kato n'abula naye nga wemba munoonya tunyumyemu bunyumya wano alabika naye kasanzijayo ebitangaaza bino bwenti naye kati Ibula kyolina otegera kiri bwe kiti there are new discoveries era anko kato namugamba nkwagala nnyo kankuwa ekitiibwa nkwagala nnyo beera bulungi era ogenda kusanga wagenda beerawo a lot of crashes watya omuntu atulako ku interview emirundi eki n'atandika naye YouTube which is very okay bantu bangi balina YouTube nga ine abantu emitwala 12 naye nze kati ISMA bandeetera laptop mpya ne banjigiriza engeri gyenkebera ebintu ebyo waliwo YouTube zendaba ninkaaba ngenda wemba kuki anti nange nali manyi nti alina abantu abangi yalina YouTube ey'amaanyi siwe kiri nze ikyuli ne subscribe 10,000 mba ne video ya mutwalo gumu kitundu mu nnaku ezi 2 naye n'olaba YouTube ng'erina abantu bangi naye ng'omuntu alina 44 views extra digest mugoba nsonga kakati kulaasi ntenga zigenda kujja why all people have discovered nti YouTube evaako akasente naye like Ugandans oli ajja ne mind emu nti YouTube evaako akaki naye nga tamanyi dynamics process na video bagitendalinga ddi biina process nange babinjigiriza buki nina omukugu bamuyita oga yes era abantu bonna badde bangamba genda ewaani oga era namukubira neki nesimu
ladies and gentlemen, njagala basaba kintu kimu. The bread is too big. Yeah. Ne bwotandika leero, ne bwotandika nze kati chali wange Duke. Tomumanyi? Mumanyi. Kana mawulire radio estate. He's a good man bambi. Yes. Yeah. Abudo Mdiribada. Namugamba ate mwababeera nange. Kijja kunyiga nnyo mudda. Ogamenti nabeeranga nani? Ne ISMA. Neze bigambo sibibima. Abudu luwonsanga nteeka muki kamera kati patulinga bali mu ISMA. Ng'otandika YouTube. Yo. Bakugambako ebigambo ebigamba nti tojja kugisobola tebisoboka. Nze kale ebbanga lyonna lyenkoze ne ba YouTuber. What I understand is that era nga abava London. Olutuuka wano bagamba London muzibu naye amalawo weekends naddayo wa London. So naye nze olw'okuba sibadde mu luvuku kyenkola kuba nafiirwako dda kintu ekiba kyakugenda kolaba penge yalina YouTube ne bagirya naggwamu amaki kati nze amanyi weganzigwamu ibula sibibaddeeko era ekibintaddeko tiimu yange kujja because olaba n'okumonetizinga Facebook yange tiimu yange kubanza ibula natuuka nenekyawa nga nze njogera lwakuba Katonda yampa ekitone ekikola ki ekyogera omanyi lwaki nkubuza ekibuuzo ekyo nze nga ntandika YouTube ne bakyali bange ba Idris waliwo omulala tonese na buli abantu tebamumanyi bambi because ye ali office work 100% office he really comes to the field abo basigaza fe to appreciate kiringa gobera ku kona ibula go tunyonyola ba producer abo simanyi nkoze ne good fe tuba ku ibula yekka so nga ntandika nina bakyali bange yansanga ku Serena nangamba YouTube teri muri sende tebigenda kola olwaleero afiira ku YouTube asaana okuweerako omuntu obutwa naye nga yaŋŋamba tebiina mugaso tebijja kukola olwaleero akoze fitina y'ensi yonna ku YouTube nze waliwo kyali wange bwerwe nga twakalaba penge ne bandaga akavidiyo ka penge keyavuma kamiliyoni bantu bonna baali beewuunya ne bagamba mmwe ono ali ku ssente nali ndina omubyala rasita wange gotera okunsanga naye wano gwe bayita Kaya mumanyi kati Kaya nga naye talina njawulo dani ne penge tugamba Kaya tulina okubatoolingirawo omulasito ono mangu tetumuganya naye nga obuzibu bwa Kaya tabeera ku mulamwa penge we yayita naye nze ISMA nali nategedde dda nti kijaleeta ssente so therefore zino crashes nzisuubira naye abantu njagala bagamba tewali reason why Ibula abantu abakwagala nze nsanzeko ku mukazi nandaga engeri gyayagala Ibula yali ampise kusiiga nangamba ISMA nze TV kazi yogere ki ninda Ibula ke mukasa ne mugade Ibula ke mukasa tasoma mawulire nangaze bamaji ko nnyo mchalo abeera ngo oyingira matugga alina makamalungi ne Ibula wosanja abantu we bakwagala nawe atoyinza osangayo omuntu alina engeri gyakola ki gyanjagala buli muntu bagenda mwagala lulwe okitegeera ate abantu bakutaddeko amaaso don't misuse the opportunity just do ki njagala kwebaza muganda wange Badru yebale kulemerako but one he was discouraged two ababe bennyini nga bamulwanyisa he is very own nga bona abantu wangadde n'abantu nagamba bati ne mugamba nti omuntu oyo akugamba nti YouTube tekola yagiveeko lwaki yagamba tekola nga yalemedde kukiringa nze ISMA keera kumacha kugamba nti ISMA YouTube tekola naye nga nze nkeera kumacha nenkola okigeera so Badiru that is Vibe Life UG that is Badiru Jenkins Mukasa waliwo Sean Styles salute my brothers ekitiibwa Ibula nti digest we munkubira nsooka nenfumintiriza nina okufuna obudde obugenda ku ki ku digest nze abantu ne bavuma batya TV nze abantu banjogeredde ku TV naye nze ndimanyi TV kyeki okitegeera naye buli muntu njagala nnyo okulaba nga tuli ku peace kuba tukoze ebintu bingi ebitali ku ki ku peace Ibula guno omwaka njagala nnyo nwana nnyo manyi lwaki
twagenda ne tuyita mu mbeera naye nga wetufumiitirizaamu baali batusibira oyo Bobi Wine senga yatusiba dda. Defamation. Babi. Defamation. Abantu defamation. Bangi. Kati abantu we bakuwaamu kawaazi akeetoowaza. Ibula nkubuulira mazima. Nze sikyayi. Olowooza lwaki nze ISMA nakyusizaawo olutambi ku TV? Waliwo abaalemerayo mu lookoza TV ez'ebikadde bye twalimu. Ng'olaba akuliridde. Tugenda mu myaka 4. Oshegera gwokyaleggese ebyo ebya TV. Kyusa olutambi blood. Oba mwannyina ng'omulungi atulaba. Nze sikyasobola Ibula. Nwana nnyo kati okulaba nga nejjako image. Olaba Ibula wano wendi. Teri kintu kikyansinze kunkola bubi. Nga vidiyo nga nzivoola miss. Buli wembeeraawo egenda nekomawo buli wedda bweti naye nga wano omusajja gwentunula mu maaso ne tunyumya ne tuseka ne tukola ki kati ebintu ebityo wembiraba I'm telling you Ibula I'm only for good. Extra digest HG Beauty Parlor entinda opposite Middle East Restaurant bakola pedicure bakola manicure bakola facials bakola buli kimwe ekyakabi basiba enviiri bakola enjala bayoyota abagole nawe ayagala okuyoyota nga just byakulabikako bulungi obaale mwawo babayise ba HG Beauty Parlor bekwata buli kimu kitambule bulungi nnyo ate nga bo banywanyi baffe aba Sankago Shipping Company ku Arua Park basabaze mali from China to Kampala babayise ba Sankago Shipping Company bekwata buli kimu kitambule bulungi nnyo bakusabalize emali awatali nzigota yonna gw'omwana anoonya omulimu ng'owangalira mu Uganda oba mu United Arab Emirates aba Roast Coffee Academy wali fish round e Dubai Deira batandisewo omusomo ate nga this time round bagamba nti buli afuluma gwe bafunira omulimu batendeka ba baristas bakutendeka nobeera mukugu n'ofunirawo omulimu ate nga ettabi lyaffe lyanaja nankumbi erya Roast Coffee Academy lyo liri ku catering services bafumba chai ku mikolo bakola juice ku mikolo bakola diko bakola ebintu bingi nnyo beekwate buli kimu kitambule bulungi tulina ISMA All-Access tubadde tutunuulira just ISMA long time abadde kuki ISMA kyali wange nnyo tuyise mu bingi yampa interview nga yakava Bulaaya nange ne muwa platform ne tukola Oluganda ne tukola omukwano n'okutuusa olunaku olwaleero kona abantu bakozesezza nnyo opportunity nabalabako abasajja bawadde ebifo nabalaba business class so ISMA ayimiridde nange ku koona ebiseera bingi nnyo njala kwebaza ne muganda wange Kakensa buli we mwetaagira abeerawo namusanga mugundi mu governor mu White Party yazali naye kindaga nti out of 100 nkoze bulungi Kakensa yampita. That is great. Nangamba ISMA, keep up the good work. We wale nnyo kuba biased. We wale nnyo kuba emotional. Toteka mu feeling. Which changes entereza ate nga ndaba kinkoledde bulungi. So jagala kwebaza ISMA. Nze ndaba morning show ya morning breeze. Zukukana ekiuli. Amanyi mangi. Every day amanya abantu betaaga consistency, persistence and to believe. When najja Uganda nesoka nentulawo nengamba naye kati nkompitinze etya Penge kubanga nze ku bantu bonna aboogera Penge nga ye gundi yange night gundi yange kama ye yard stick koze ntya kubanga Penge nga awanda bali Uganda bagenda bajja lemwa biki Uganda tesoboka nengamba koze ntya nenga babudu nayo manyi ninanga kwogera ku macha target audience yange abana Uganda abali eki ande kyo tuyita creativity and ISMA wanoonya open space no George Payinga kintu kye tuli mu kwencouraging aba YouTubers abalala tokola fitina tokola futwa noonya mwaganya wenyigeewo onsanze nkola interview ne Bad Black sigana ze Bad Black kola interview na abantu balala naye ate notandika okupika Bad Black ebigambo digest ina mama Jona yatukulembera zigenda ku ekyo okulabirako Black bamukubira essimu ba bloggers oba ba YouTubers oba bamusanga mu bintu bye ne bamukolako interview byabaddamu biba bigambo bye naye sigana nga ko Black akola interview naye Black naawe
muli another combination musanga ne babakyazaako just kubanga gwe gomanyi engeri gy'omutulinga